Jeno Yoweri Kaguta Museveni akyayongera okunama buli olukya anti obuzibu bwe yafuna ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukutte ku busuwa obusembayo. Bintu bingi abadde aludde ebbanga ddene ng'abikweka ensi era nga kizibu okutegeera Museveni ono. Naye Kyagulanyi okuva lwe yalayira nti agenda kumufungula ensi emutegeere bulungi, yagamba tugenda kumulabisa ensi eyongera okumumanya kubanga bulijjo abadde atutimba bbula. Akati nno ebigenda maaso by'okunoonya baganda baffe ababuzibwawo mwami Museveni nga myaka 3 tebaddangamu kulabibwako ebiri mu Palamenti ffenna tubimanyi. Mathias Mpuuga agamba tewali kuddayo mu Palamenti babanga General Museveni tannaleeta abantu baffe Beyawamba oba bafu atuwe emirambo gyabwe tugiziike mu kitiibwa oba gye bali balamu babasimbe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe bateekebweko emisango tumanye nti no balina ekibonezo kye basaavinga okusinga okuba kweka obukwesi nga tamanyi wa gye bali. Ab'eŋŋanda ab'emikwana abakyala abaana banoonya abantu baabwe tebabalabako. Akati nno wano akazito akateereddwa ku General Museveni awo yasinzidde n'atuma Sipiika Amongi okutiisatiisa okugoba abaka ba Palamenti aba opposition naye bano bamusekeredde bamubyeka kule bamugamba asaaga na muliro ng'eryanda libabula. Kati nno waliwo ebigenda mu maaso. Njagala tulabe akatambi kano wabeewo kye tutegeera ffenna. We tuli ekizibu kati kye tuyina ndowooza kati abantu abayinza nze ku lwange bwe ndaba abantu ffe ffennyini aba wansi tutambula mpola ng'era omuntu asaba Katonda. Katonda takuweerawo kuba abamusaba tuba bangi. Kati kye simanyi nti oba asinga okuwogana ennyo gwawa oba asinza okusaba emirundi emingi gwawulira. Singa asaba emirundi emingi n'okuwogana ennyo baawa singa balokole bagagga kaakati byagenda ne binsoberera awo. Obuzibu bw'aba basaba batambula nnyo. Aba agenda okwanukula essala wagisabe n'avaawo nadda. Kati tulina ekizibu nti tuli mu ddiini ababaka gye bagendamu nga ya luminati si ya Bwakatonda. ababaka bagenda muki tutuma ababaka ne bagenda ng'eddiini gye bagenzeemu bagendedde mu luminati si ya Bwakatonda. Nga bwe batuuka ewa mukulu wa luminati Sipiika gw'oyogerako nze ngenda bigattira wamu era mbikutule lumu. Sipiika gw'ogamba nti lwaki yanditudde mu ntebe n'anyweramu nga bw'atunuulire nti ate luminati yange bwe naaba njagala obugagga nina okuleeta omutwe gwa muto wange. Kati eyamutumye aba takyamulowoozaako era takyatunulayo kakyatunula wali kuba bw'omala okuyingirayo kondisoni zonna oyina ozigumira ofune by'oyagala. Olwo gwe omuntu omu tokyalina famire ye yekika muwavudde. Kati tulina ekizibu kinene nga tetunnaba na kugenda ku bantu ba wansi ng'oggyeko omulonzi wansi kuba akaluka omuntu asobola okukakola nga bw'ayagala wano mu Afirika. Palamenti yeyina obuyinza obusobola okuteeka wali pulezidenti mu ddakiika entono ennyo. Naye tutandikire wano mu Bende okuva lwe tuzze buli kintu nga kikyuka ojja kwesiŋŋaana nga ababaka baffe ab'enyalemu bwe batusudde mu ntaka abapaka wano nga baleese ekizibu. Tujjeko emyaka 10 baali babaka b'opposition baali b'enyalemu. Kakati nedda tugende kutogikwatako emyaka tujongereyo baali babaka b'opposition baali b'enyalemu. Kakati olwaleero omuntu gwe twekwasa n'embeera zonna tuli ku babaka b'enyalemu. Kati olwaleero tugamba ab'opposition balwana bawamba abantu waliwo ebizibu ebiwe by'amaanyi ennyo emisolo girinnye amafuta gali waggulu. Ababaka baffe ekifo ky'okulwana ebyo eby'abantu aba abatuma ab'ekika kyabwe badde ku sayidi eri eyongera eya luminati okulumya abantu kubanga aliyaga nti bwe naakwata ekkubo ate neŋŋenda njogera ku kino luminati ajja kunsaddaaka sijja kufuna bwa minisita. Bwe nakola bwe nti luminati ajja kunsaddaaka kakati sijja kufuna vice president. Kati abantu bali ku katebe kaabwe tebali ku kika kyabwe nganza owenga bisemmango omuzino naguvaako dda kuba nyina ekika Solomoni batya luminati nkugambye n'eddiini erya Solomoni omusiŋŋaana nga alisigaza tatajjukira gye yabatizibwa kuba bw'ogenda mu luminati ye tayagala ya Solomoni.
yagabugambye gwereeta omutwe gw'endiga nga njeru oleete ekyenda kya maama wo kaakati omuntu aba naye amaze okufaanana atyo oweeri gy'alaze okusaba ebingi kaakati mmwe bw'akoma weeno nga mwamutegedde ku kyalo mudduke ku mudduke mumulekewo yekkaawo oyaba muzibu kati embeera gye tulimu abantu tebasobola kukwata nso kwegamba multi-party system semango ebibiina enkola ebibiina ebingi teyo tegatta ku bantu nga tulabye mu America mwami Kidwani yatutegeeza sabbiiti 3 emabega ng'olutalo lwa Isiraeli lutandika ne Palestine. Benjamin Netanyahu ye prime minister w'eggwanga lya Isiraeli n'ayita ab'opposition mwana tunaba opposition bamwegattako mu lutalo mu Uganda tetuyinza nti bana ensonga y'okubuzibwawo kubanga olwaleero obuzaawo bawagira Nuupu enkya n'abenyare basobola obbabuzaawo n'abaana abo kubanga oyinza okubanga oli w'enyaremu alina 10 onayagala nnyonyi luminati agamangabirawo kati ate babadde kumu abeesobalina kubatta busi wakkako mu nnyanja ati tubiraba ku mikutu mujjeeno luminati gyali ojja kufunirawo mangu nolanga omuba buteekayo kati omuntu ali mu luminati ng'ayagala kufunirawo byagagga mangu nnyonyi kati mwabeekika bwe bamugamba ndeetera muganda wo akuwaayo buwi kaakati be bantu be tuba tutumye fe abantu ba bulijjo abalonzi ffe beyakika bw'atuuka eyo mulowooza agenze wa Katonda kubasabira ali mulumina tibamugambye oyagala ki nti nnyonyi gatatandika kwogera bibye si byakika njagala ennyonyi bw'onfunira n'ezikalina nga 10 ndye n'emmeeri ng'amugamba genda ondetere maamawo ne taatawo ne bomba agala kyebava bagenda mu Palamenti nga baavu ne bamala ne bagaggawala nnyo luminati ng'agabye kubanga nti omuntu atunuulira ebyo tatunuulidde byemubende gwe njagala twogera wano emubende omugamba ababaka b'emubende wano ku nsonga gundi nabalabe nga bali ku front nga bakayana lwa ttaka batwala ettaka lyaffe ffe Museveni emubende tuli bati gwe kiŋŋambe bw'obanga ddala okiikirira bantu wa Katonda kubanga yensonga gy'oleseeyo ku by'ettaka mwami Ntambi wuuno njagala okwebaza omanye omuntu waliwo bw'akola ekirungi naganze mwebaza nabadde ekanyogoga wansi webayita kita eŋŋambye bannanga wali tewayitikako otuula mu kiwonvu oti mwakozeewo atirisiti wadde enkuba etonnya ne waggulu wamwati kati oyitawo emmotoka yavuddewo ng'enkuba etonnya nti ebyo abantu bye baagala timwami Ntambi bw'aba alina akawumbi ababaka mulinnya mu kyoto ne mugabe jututire waffe nene mutuwa ebyuma ebyo betwetaaga ate baŋŋambye baŋŋambye omanyi ababaka ba Palamenti batuula ku kakiiko ak'enguudo mu kitundu ekyo ne bange bamanyi okukaayana awe bitaliimu nja kumala mbaatuukirize kuba twagala disitulikiti yaffe ekole bulungi nguudo zirimu abantu batambuze obumonde bwabwe tetwagala ntale ezo ez'ekigwagwa gwabwe ezo batya wano mu kalulu baatugamba batya ku muzindaalo nti bagenze kulwanirira bantu nti bajja gusikane ku muntu okusipiika nti kakati bwana balaba nga tetunaba nedda bintu oluusi bitabuka kati tetwaleeta amulabati nga tugamba mulungi makkati kati tatukubira lumonde bitabuka bigaana semango kangende wakiddu kati ng'omaliriza kikye tugamba abantu nti obuvunaanyizibwa bw'eggwanga okutereera tebuli ku b'opozisoni buli lunaku nze nkyogerako ffenna bannayuganda ebitambula obubi obuli w'enyalemu oba oli wa DP oba oli wa FDC bitukwatako kyenkanyi onfunye bulungi kubanga batunaasiŋŋaana emmanga wano kampabe n'okuwaba chairman nabadde nkyogerako kirira mu ddwaliro awo mu lifaaro toyireti zaayononokera ddala abalwadde bannambuzaako waliwo n'omusawo omu ku kyama ku ssajjale yonna ebweru abantu we beeyamba wonna waliwo ekintu ekivulula oba kivulula biki sijja kubyogera baŋŋambye omusawo omu ekyamana nga laba dairekita tetumanya oba abeerawo oba yatuulawo so chairman owebyobulamu mpulidde nga mpulira ekigambo ky'eddwaliro lya rifaaro ku kyawu kyafu nga tetunagenda wa chairman LC5 tuba n'omuntu gwe bayita chairman wa board
ow'eddwaliro oba lulinga likyali hospital nga bagiyita management committee ne kati bagiyita kati board kakati chairman wa board oyo yaani kubanga oyo aba muntu wa bulijjo ekyo mwami chairman nga ajja ku muzindalo jakitubu yaani oyo atafa obalonda we kubanga uliriza rifaro egatta district bwa balonda we Semba buli tumanyi bwe baba balonda we Kibale tumanyi baba uliriza bwe baba balonda we uliriza Kayira bwe baba balonda we Mubende tumanye nti ye gundi ye chairman wa board yatafudde ku ddwaliro eryo bulijjo mbadde nkugamba wano kyamalwaliro ga Uganda ku mulembe guno ogwa mwami 7 ne NRM malwadde okusinga abalwadde betutwalayo kati okakasize kyenjogera bulijjo si malwadde saagala kukanya nawe eyo si ndwadde naye olw'obugayaavu nga ebunze n'okuvunda bugayaavu gavumenti esobodde okuteekawo byetaddewo kakati kambawo ekyokulabirako bannange tetujja kunenya nnyo gavumenti ku buli kintu wuliriza nze njagala kubuulira njagala kugamba bantu tetujja si buli kantu oloza lwaki mbuuziza mwami Ssemanga kuba mwami Ssemanga yalese issue lwaki mbuuziza ani chairman wa board kiba kikulu atekwa okumanya abayi musirike I'm talking nze moderator bwe mba njogera kuba abawuliriza bawulira maloboozi gamu chairman wa board atekwa okumanya obulumi bw'abakozi yalinga ki atekwa okumanya obulumi ebintu ebirala ebweru ne munda w'eddwaliro ekyo kimu tetujja kunenya gavumenti ku buli kintu kankuwa ekyokulabira genda chairman ku Cheroka pipa oluguudo olwo si lwa manya gundi zakako misumidi zakako misumidi manya usumidi yatadawe santa mpitirivu kakati misumidi manya usumidi yebeja ejewo omuddo ogwameze mu bupevaazi banange mwagala tutayogere genda tambula okuva ku Cheroka pipa mpaka wano wagula ababoda webayimirira pevaazi ezo zonna omuddo ogumeze kati ku kifunvu ngo pevaazi wezikoma naye otuke ku kifunvu kwennyini ettale lindi mu kifuba kakati nayo usumidi ejewe muddo ogwo ani chairman w'akakiiko akakozesa enguudo anti mbuuza ani chairman chairman w'akakiiko akakozesa enguudo wano ye mwami Sanyu Chaze si wawana mukodemo wange naye bulijjajja nannimbira wano buli juzi yaŋŋamba bagenda kumaliza oluguudo lw'ekase mu mwezi gumu Museveni ajjako olw'omuddo kale njagala otandikira ku mulamwa gutuliko naye njagadde abantu mwami Ssemanga ndowooza obiwulira ebiri mu ggwanga lyaffe awo wetuli eggwanga vundu lyodde nnyini ddwadde lyaggwayo dda liri ku ccupa tusabirigane era tulwane nnyo okulaba nga eggwanga lyaffe lisigala mu ngalo zaffe naye si byangu bataayi bange olaba naba NRM kati babiraba ne bamanya nti mbutuufu wetulaga ebintu byalimala naye kati ggwe atalaba oba oyika ekizibubuzibu bannaye mbaagala nnyo omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuyogere mweraba